Okufa kw'abadde Speaker wa Parliament Oulanyah kwakubye nnyo enkyukwe bannayuganda naddala abakulembeze okuva mu kitundu gy'ava ekya Abacholi mu mambuka g'eggwanga. Akulira Abacholi Rot David Oneno owookubiri awadde obubaka obusaasira abantu be n'eggwanga okutwalira awamu wabula n'anakuwala nti n'okutuusa kati tebamanyi kyekyassa omuntu waabwe. Unfortunate that to date most of us do not know exactly what took his life, but we shall wait for the right authority to tell us so. Chief Oneno owookubiri agambye nti bafunye amawulire okuva mu b'eŋŋanda n'abalala nti omugenzi Oulanyah yandibanga yalungibwa kanyo kawulire. We cannot pretend that all is well with his death because we have more questions than answers about the death of Oulanyah and other sons of Abacholi. Oulanyah waafiiridde nga wakayita emyezi 7 gyokka nga yali amyuka Ssaabapoliisi mu ggwanga Paul Okech na Yafudde. Kino kibawadde okutya lwaki abantu ba Abacholi bafa nga wayise ebbanga ttono nnyo nga bali mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga. Bw'atyo n'ategeeza nti balina ebibuuzo bingi ebyetaaga okuddamu kubanga Oulanyah si yasoose. I might be forced, or I am forced to pose these questions. Why are our sons dying shortly after elevation in their position? Is poisoning now an open method of elimination in Uganda? Who is behind it? Is it an individual or an organized entity? I say so because of alleged comments that has been made or knowledge that has been brought to us that Oulanyah has been poisoned. Anokoddeyo omukulembeze omulala agambibwa nti naye yaweebwa obutwa. Wabula olunaku lw'eggulo minisita w'amawulire era omwogezi wa gavumenti Chris Balyomunsi yagambye nti gavumenti erindiridde alipoota okuva mu basawo okutegeeza eggwanga kiki ekyassa omugenzi. But before that, we have had similar cases. One was with one of our daughters, Madam Elizabeth, the daughter of the late Prime Minister Eric Otema, who worked in the Prime Minister's office in the PRDP program, who was allegedly poisoned as well. And of recent, we had the case of the wife of Dr. Kaduchu. Kulindirira ebiwandiiko by'abasawo postmortem report yesuubira nti bagenda kukola postmortem eri yafiiridde eri batuwe ensonga kiki bulwadde ki bw'omusse. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.